Akunamidde. Yes, tubaniriza nnyo ku edition eno. Muzeyi gyebaleko. Enkofiira ng'ekunyumidde ogamba otya? Enkofiira enyumidde, nze ndi musajja mukulu. What you don't know about enkofiira, ife abalunzi b'ente, enkofiira yo yeekulaga. Oyinza okusanga omulunzi w'ente kataddeko kano. Yayina ente nga 8 oba 5. Yes. N'osanga ayina kano oyo mwavu nnyo. Kati ffe abalunzi b'ente ffe abakola bwezi oba oyina ente eziwera 15,000. Kitegeeza n'enkofiira pulezidenti gy'ayambala erina kyetegeeza. Ogiyita ya musana. Ffe mu balunzi b'ente enkofiira eyeekulaga obugagga bwe. Sente nte mmeka z'oyina? Oyina ente mmeka? Kati abagagga be bambala eyo nga gy'oyambala. Enyambuludde bwenti ate mu Baganda you are not man. Kubanga nabagamba nti Abachina 2000 years ago Abachina be bakola wiiki ez'abalamuzi nti akusalira omusango nga musajja mukadde. Abachina be bakola galubindi 2000 years ago omulamuzi aleme kutunulira nga akusalira omusango gw'okufa. Abachina amanya in 1846 Queen Mary yafa e Bungereza. Ebyo ebyambalo byemulaba ne biwiigi abalamuzi be bayina gye babijja bali bamuninga Queen Mary. Kakati ensonga ezituleese wano amawulire gaazuuka nti Oweekitiibwa Nnaabagereka yazaala abalongo ge gasinze okutambula ennyo. Maama wa Buganda. Nnaabagereka yazaala abalongo. You don't know the history. Nnaabagereka kitegeeza ye muka Ssaabasajja Kabaka. Namasole yazaala Kabaka. Era Kabaka tagenda wa Namasole. Queen Mother. Kakati nze kyembabuulire ebintu ebyo byonna sibiwakanya. Because for me I know. Bwe tuba tuwandiika ebitabo, anybody who authors a book must have a purpose. Museveni wrote showing the master's seed. Bw'obanga wasoma Bayibuli, akaweeki kebayita mustard seed, Museveni kati mustard seed. Akaweeki mu Bayibuli kaalimu. Kaali kaweeke katono nnyo, ne bakateekako, ne bakasiga, ne kavaamu omuti omunene. Museveni wanted to use the Bible to defend that when he went to the bush, he planted the mustard seed. Akaweeke akasirikitu kavaamu omuti omunene, ng'ebinyenyi byonna bijja ne gubeerako kaleeta asaasi. Did Museveni show the mustard seed? Is it true? That's why we're pursuing the movement system. Does it mean that all of us, the birds, are we patching on the tree that developed from the mustard seed? The big tree? Yes. A big tree that originated from the mustard seed. This is what Museveni wanted. To show that the NRM is all embracing. When we talk today, can you tell me that we are all embracing when for us, even for us were in the government? But to Jose, but to Nyedeko, but to Nyadeko, to know your sentence Akulia. We enough to participating, watering the mustard seed, germinating in the mustard seed. So kakati papa siye kitabo. Maama wa Buganda Nnaabagereka kye yawandiisa. Abamu bagamba kyalabika alina kyali viiri. No, when you write a book, Nnaabagereka, you see modern medicine. Naye twongeze ku ddoboozi. Modern medicine tells you. When I go to my doctors, the other day as this newspaper, ujita mutya? Waliwo newspaper. The circulate. Usually
his story is true. I collapsed. Sequest yakuwandiseeko nti nakolapused wakolapusinga nebantwala mu ddwaliro naye mu ddwaliro baazudde timanyi problem is psychological siina bulwadde bwonna bampimye byonna stress kuba ntundi abaana bange netuli ngaomulenzi kubanga ayagala bwa pulezidenti naniya ku mutwe ne Museveni naye nakkiriza omuntu yamukola emyaka gino yonna naye omukanieko kuba nina okukkiriza omukanieko kiwano kanieko kalugira nieko nteese nabo Museveni is money for me ziruddawo nina okukkiriza kalugire ngende mu kampuni yaabwe n'ekiwanuka nalinja batta nalinja kutulika baasa emitwe kakati mbagamba it is true. You collapsed and you are taken to the hospital. I thank them because bali ozera nanywedde omwenge. I don't drink much beer. Naye ntule wange ekiro nembooza Museveni bw'ati omwansasudde nampa sente zange omukono aziwamba naddamu endala omukono aziwamba nga talina maanyi gala mbujje n'okutoola nabo kiwanuka ompitanga ate kiwanuka wakuttira wano I can assure you kiwanuka ye bamusiba ekibowabowa bano mbalaba mumiri kiwanuka ye bajja mukuba bamuttire wano Kalugire ajja kudduka ate ono omuko omulala ye tebamwinaako buzibu naye abako bali babiri abako abajooza ensi Kalugire wakozesa kiwanuka kampuni yaabwe no ne Lwaboogo the other one kamuntu is innocent omuko owokusatu ye talina naye bano bajja bako tabeera mu byabufuzi tayinza kudduka Kalugire bajja mukwatira wano Lwaboogo bajja mukwatira wano ne for your information omuko owokusatu baamukyawa n'erinnya ne balikyusa bamuyita mu meeting namulabe ne mu meeting ya first family kamuntu likes me he said this man is intelligent naye ono Lwaboogo alowooza nti alinjoogako you will never me I'm a mandwa. If I was a human being like you they would have humiliated me but I'm a mandwa nyizo mubebi kwa mwenda mu nnyonyi ne mukuba ne muniesa kiwanuka ne Bakalugire ne muniesa mu nnyonyi nyizo kuba Lwaboogo ne muniesa mu nnyonyi naniyo ne bamugira mu mugundi eddako I have the powers. Naye Geno Muhoozi yaya alabika ayagala kujja nno. Let me tell you. Alayika obwa president ya. Muhoozi is going to be I don't know. The NRM secretariat, if it was a real secretariat, would be you see mwalaba ebintu ebyo abazungu bye bazanya ti abantu bavudde ku maazi ne bajja bwe bati I want to assure you Muhoozi is going to stand in 2026. Bidi abiri mu mukaaga. Geno Muhoozi yagenda okwesembawo. Why? Dimo ono mujozo ono Lwaboogo ajooga abantu. Nange yanjooga ayina malishi. Nti as we speak today, what does Muhoozi have in this country that is tangible? Tekiriiwo. Yamukuba amujje mu maji. Namukuba namunono. Nakuba amawulire Lwaboogo kakati nze abashiriki nkukolera eddagala olumbe ng'otajja kusobola era ndi musanyufu nnyo Lwaboogo kalumbe Muhoozi ajja mukuba yabba Lwaboogo amugyewo kati golutalo wakati wa maami Lwaboogo ne Geno Muhoozi olwagala nnyo lubeerewo kubanga olabira ddala mwami Lwaboogo bagenda mukubira banga yagala bwa president ayina ejjajja kubujja Muhoozi agenda baba maliwo tujja kumulaba konga jikango baddeko ne galubindize ngadduka abakuba ajja kudduka. Let me tell you abasajja bano balina obuzibu they have never suffered a defeat. Lwaboogo has never suffered a defeat. Lwaboogo alowooza nti bwe bakujoga okomone baddemu ne bakunyamu. This is it. But when we do political science they tell us success after success is bad. Kati Lwaboogo yakwata obujoozi bwe nakwata obusajja bwe buno butagole kano kannalusanja is flouting military rules. What have you left Muhoozi to do? Nothing. Muhoozi akola eki? Tewali kwa ne majjera bamulumba. Tumweba oyo Lwaboogo alowooza
ye Lwabwogo abadde akubasizaala we kati bw'ategedde nti kigenda kuyita munadduka naddayo I have recordings ezikolaga omulenzi oyo ng'akubasizaala we kyobola sirikolaganako naye kati bw'ategedde nti owa president tasobola bufuna yapushinga nti Museveni akole ki akomewo gwe wakubedda n'omwonoona all of these scandals in parliament were created by the Lwabwogo kyoga nti waliwo olutalo wakati wa mwami Lwabwogo ne president olw'amaanyi nga yayagala okusekana bakatagana kuba buli muntu muyina ku recording nti njaze okuba ensi yonna adduke. Let him kill Mwandishi. He cannot kill me when Moses is around. And I can tell you, if I'm challenged with a confrontation between Museveni and Muhoozi, I support Muhoozi. Why? For the last 10 years, how much money has Museveni given us as a family? Yalowooza nti mukoddomi we Lwabwogo lwaki Museveni releases money Lwabwogo n'aziwamba. Hali atuyinza kunenya president kwa sente azikuwa. Nze namusabire waffe mu nsozi ndi lwaki toleeta omusajja wankubira Lwabwogo n'adduka n'aniye mu mpale nasaba Katonda ewaffe mu nsozi n'enkuma ebyoto n'enkuma akasaana Katonda abewaffe bandeesera akuba Lwabwogo amukuba amugyemu empala amukuba amuniese n'aleeta mu aleese Muhoozi ne bwekakuba wano akatambi amuzaya akatambi Lwabwogo asatira. This is called a meeting when Museveni comes when kati amuwe ekitiibwa luli yagamba nga is no demand you can see you can ngenda kuba butambi Lwabwogo ayimire kuba kuleze mukuba butambi watawulira ajja kudduka budusine ne galubindi zikatakyaziteeka. What hurts Muhoozi? I'm a human being. Kiki ekiruma General Muhoozi? What hurts Muhoozi is what hurts me. The Museveni believes balancing the boat. Museveni believes when he appoints oyo mukoddomi we Lwabwogo amulaba Muhoozi amulaba ali mu media abadde South Africa ali sent. Have you seen Muhoozi writing an article? Have you seen Muhoozi accompanying the president anywhere? If Museveni wanted to solve this issue, he would not have opted for balancing the boat. Museveni yali kutte oyo mukoddomi oyo ane ku bantu Lwabwogo namutwala mu UN namugjawo wano. Ennaku zina president atambula nnyo ne mwami Lwabwogo ne Burundi era baali bonna kati ekyo kiruma General Muhoozi ne General Muhoozi agane batambule naye amujje mu maje amukubye buli wamu wonna. Muhoozi has remained one thing is so bold. Ali okamu yoli abako ate ffe tumukubire mu ngalo ffe twagala tulaba omukooti nekiwanuka n'oyo Kalugiri nga bali kabanga libekikanga baddeko ng'embuzi ennume kasa Muhoozi akwata ku Lwabwogo bajoze baaniyedde ku mutwe. Muhoozi n'atuyamba n'akwata ekiwanuka n'atuyamba n'akwata Kalugiri ne bekikanga balako ng'embuzi ennume netusobola bakonga bakikanga baddeko endulu zivuga kati mwe mwagala Muhoozi abakwatire abakobano abakube kabanga. I have not talked to Muhoozi. Why? Naye gwe owulira kyoyagala okulaba. Muhoozi amanyi nti I support him. Ne bwe kyogera naye saga nagano nalinjukana ntulike nekiwanuka ne Kalugiri tulike nabo kiwanuka yabba ekizimbe kyange Kalugiri yatwala sente zange nenjukana ntulike mbatte. Muhoozi knows. Two, nkwate sente zange ez'enkofiira neziteekamu to publicize Muhoozi. All the security you see here baga twali mukutte twali nedda Lwabwogo gezaako nkwate kati abasirikale odduke ne mwankole odduke Lwabwogo tasobola kubeerawo without Museveni alinga mbabazi. President Museveni bw'avaako ne mwami Lwabwogo tayinza alina kudduka ne Kalugiri bwe bajooza abantu n'ekiwanuka bajooga abantu. Kati abasirikale abakuuma bava wa General Muhoozi bwe bajjeewo olabe Muhoozi Lwabwogo yajjawo amafuta 20 liters Muhoozi n'akomyawo emmotoka naye monditeesa naye nswera amazzi sisobola kuteesa ne Lwabwogo omanyi bwe yajooze nina recording ziwano yagambye Uncle Sam says this man must be given money
and he remains as a member of a think tank. He must go. You cannot tell me where to go. Olw'okuvvola, you cannot tell me where to go. Siko wandeeta. At one time where I was above you ngo inenga tuyalumo. Kano katumwazi kale kano kolumu. Mzee yatuveyo. Yes. Kakati president agenda ku addressing eggwanga mu state of nation address. Yes. Eri parliament. Yes. Biki byetusuubira? No. President byagenda. I worked for Museveni for 14 years. I know him. If you expect Museveni to address corruption, he will not address corruption. What Museveni is going to do, if you find, allow government institutions to operate, a democratic institution, a democratic system operates on institutions. If Parliament was really interested in helping National Security Fund, what they would have done is to order the State House, they would order the Auditor General. Auditor General, we have heard allegations in National Security Fund that the money is stolen. Now the Parliament would order National Security Fund to carry out an audit. You can also have a private audit, space and what, so that you cannot become a judge and in your own case. When Museveni talks about corruption, you can hire Parliament. I thank a Parliament for highlighting, but you have a problem. Allow other institutions to side. Surrender these criminals to side. Because the Parliament is making a very big mistake. Parliament wants the Speaker, the current Speaker, wants to emulate to publicize Parliament as Kadaga did. When you compare the current Speaker to Kadaga, they don't match. Kadaga has been, before NRM came to power, Kadaga was an active lawyer in Kampala. Mama Kadaga ali lawyer wa amani. Nga government eno tenajja. Kadaga was appointed by Museveni, Minister of Parliamentary Affairs. From Parliamentary Affairs, Kadaga had a lot of changes from docket. So by the time Kadaga became a speaker, yali ayise mu bifo bingi, had accumulated the wealth of experience, which Amongi does not have. Two, Amongi has come at a time where money is very important. Whoever gives the money controls. Two, Amongi came at a time when Olw'okuvvola had infiltrated all the channels of government. Nankabirwa nende kubabutambiwa nankabirwa bana abana beyatunda ebwe abana bawandike bakole nankabirwa ojja kudduka nkaka nakalangirira endwadde ezitali baleka kunywa emimu kakati ono musajja Olw'okuvvola yali amaze okukola esabutafyogi in government n'alwanyisa buli muntu yenna nakuba Kadaga nankabirwa was given 5 billion to tackle Kadaga bear nako one day ndibalaga nankabirwa nadduka nayingira gwe era be basudde church nankabirwa yasudde Anglican church ne tumwebaza be bawamba kazimba. So therefore the two are different. Nti Kadaga had accumulated a wealth of experience. Two, the forces that are fighting now, they are not formidable like before. Tumwebaza tajja kukkiriza gundi tajja ono muganda wange muto wange muhozi ajja kuba mukamujjewo ajja kuba mukono eggulu kuye kubanga ye ali mu maje nga yona akola n'ayagala amulumba amukubya mumazeewo. Kati olutalo luli mu Parliament nayo lulimu General Mozi ne mwami Olw'okuvvola bonna bakuba gundi yabakuba ani abakuba General Mozi bonna bamabaati bonna balwabo bino byonna ebyamabaati ebiri mu Parliament kati General tayogera General yabikola amubye mumala wambo akubye mukoddomi wa muwanise kala amuwanise ate akyakuba mulinde sikando egenda kutwala tayibwa agenda kudduka amuteringiyo waliwo sikando endala ejja batabula mukozi agenda baba malewo bino byonna ebyamabaati General Mozi yabakuba kwayina kampu gyakuba General Muhoozi investigated bamunyiiza amuti I want tell you bannange bwe muba mutujoga mutulekangamu
naye I wrote a book nti Muhoozi never enjoyed his honeymoon. Muhoozi went on to undertake military courses. Muhoozi, he started the paratroopers. Muhoozi started the tanker unit. Ne commando unit. Muhoozi yagikola special courses. Kakati ono munnaffe yenganya babunyazi ali ku mata, ali ku nyama, ali ku kye kubanga ayagala sente namwereegamu. Nja kumulaba namusabire waffe mu nsozi nkunama. Omanyifu abalogo bwe mangenda okunama nga nkumye ekyoto. Akabina kange nkubako erinnya lyo nga nkunamye. Waliwo bako erinnya lyo nenkunama. Mukunamira bwenti kubanga ajoze nnyo famire yange. Erinnya lye nendiyogera nga nkunamye ndi bwereere naye nga ndi kasozi ssaawa mwenda ogw'ekiro nkumye ekyoto. Buli enjogera erinnya baba kasa njogera baba kasa kubira ku ttako omanya owedde nkuba ekisiraani ekitabangawo ejjoogo lyonna omulenzi ono lyatunyeddeko paka lwe yanziya mu seetabuze emyaka 10 ye ng'alowooza nti nja kgenda mufukamire kati Muhoozi azimaagiri songa na kampu gyakuba. I want to tell you the scandals in the parliament. Eramba gamba, do you think these people are fools? Let Museveni go to parliament and fail to address the issue of corruption and iron sheets. This is why Museveni waited. Nti bano babadde balowooza apologizing to who? Ababba amabaati. Baadde balowooza bagenda kwetonda. We have our soldiers are still sleeping in Mama Nyingia Pole. You steal the iron sheets? What if Museveni had sent those iron sheets to Karamoja for 2 reasons? Grass is a contentious issue. 2, the soldiers who are going to be stationed in Karamoja betaaga amabaati. Kitutu. Embwobu wa kitutu ize yabba ziri $400 million. Kitutu minister we Karamoja. Kitutu yabba tasente. Tumuyuno ngakolaga nakulo. Olunaku lumu. Kuba prime minister naye teyamanyi. And prime minister, Museveni made a mistake. This is what we call kulumi. You were once the head prefect. Olya n'abasomesa, olya naki. Naye Nabbanja was a commissioner. Nabbanja was Nabbanja an articulate MP. How many motions attributed to Nabbanja? Ntono. Nabbanja needed the grooming. Ekifo ekyali takisobola. Museveni wants to overwhelm you. That's why we failed to work together. Me, I'm not overwhelmed. I have the brain. I have to make a Kati prime minister Nabbanja ekifo kyamusukkako obunene. Engato zamuyitirirako wayi. Nabbanja yali muheresi. Naye nga muheresi temubala ng'omuntu. Kano kaki. Ache. Olyogera yakutumanga. Okulangirira endwadde ezitaliyo. Okuva kakazi akolera nakakuba. Mulabayo obulwadde obulala. Ebola ye yabula. Tewali obulwadde. Tewakyaliyo ndwadde. Twetaaga ne bakakunya emimu akakazi ako. Okuva ewa kuba minisitule ya health endwadde zaakendeera. Tujja kukwata. Twagala tukakwate. Tukanywere. Tukateke ku muzindalo kwogere. Akazi akajja kwogera. Tewali ebola. Tewaliyo kintu kyonna. Akakazi ako bakakusanga bukozesa. Kulangirira ndwadde zitaliyo. Ndwadde zitaliyo. Ono nannyini nsi ne mulamu we ne bakola ssente. Baleeta ebola. Akakazi ako tujja kakwata. Where was Ebola in Kasanda? Mwana kankubuulira. History repeats itself. In the Kasanda, in the 60s, when I was born in 1958. Bakuzaala 1958. By 1961, I was taken to Kaliso Health Center because of shock. Waliwo omusajja yayina empologoma ng'atambula nayo. Omusajja oyo yatambula eggwanga lyonna in the 60s. Kati bw'atuuka e Kasanda, empologoma yagimmanga emmere n'agikanyugira mugundi mu kadirisa ekaabe. Kati nze when the lion roared nali waffe okuva ekadiso okutuuka waffe mayiro emu. Maama yagenda okunsanga mu katanda nga sissa. Naye nga what was the reason? Empologoma yali erowalinze. I was rushed to Kaliso Health Center. Ne banteekako ebigundi bino. Oxygen teyaliiyo the 60s. Omanyi nti n'empiso baagifumbanga. Empiso
nekola disposable syringes gaziruddawo kakati akamalize story kakati omusajja oyo eyatambuzanga empologoma yamalanga gimmanjala n'agikokonya naye ng'eri mu keegi n'ekaaba ng'abantu baagala ki tuhyeddeero walinga oberayo yagenda ekasanda empologoma eba eri kasanda kozi omusajja aleka taggadde ewaleke ki aleete ennyama ye yennyini bwe yasooka okulya empologoma yamulya nefuluma empologoma yali abantu ekasanda babuuze sibakabanda bano zinembwa si kabanda. You ask the old people of Kasanda in the 60s. A lion escaped from its cage. Yasoka kuliana yali agizanyisa. Ne recently 10 years ago. Crocodile yali agivuga ngazanya nayo wa yafuka omusolo. A crocodile does not want to smell urine. Ebo fuko omusulo crocodile ekulya tewujiriza musulo obojivuma akati sebe kasanda wali omusajja omwami w'essaza nga bamuyita Gonde Kaganda yayiganga ne Muteesa. The only thing I know about Muteesa yina ebintu ebyo bwenzi na sharp shooter. Kabaka Muteesa tiyina magezi. Naye Kabaka Muteesa ayina ebintu bimeka bisatu bibiri byokka bibiri bwenzi na mtu ali makereni na avaayo nga tasomye. Naye Muteesa had two things, unique things, was a sharp shooter. Nga sharp shooter naye nga mwenzi yali n'obwenzi naye ebyobugagga be wano awo tewaliwo. Muteesa awo tewaliwo wano akiri ng'eyaffe ya family. Muteesa yali tayina. Was a playboy. Era Abaganda bo badiferinga Kabaka waabwe. Abaganda bwe balabanga oli mutamiivu nga baga nti oyo aliko oyo bwe bakulaba nti oli mulalu oyo tembo yennyini. Kabaka tembo bonna abalambu oitabulirirwa balimu yasabala obwebbumba. Kakati Muteesa yina ebintu ebyo nga mwenzi ate nga sharp shooter naye wano nenga waggulu tewaliwo nga mpologoma ya musinga. Era many issues used to be referred to mpologoma kubanga in many cases yabanga atamidde. Kakati era Muteesa bamuyita Makerere ng'empologoma yagala okulya abaana mu lubiri. Omukazi omuzungu yalwana nayo antiru Muteesa came. Muteesa bwe yajja omanyi Muteesa yamala emyezi 6 mu Ethiopia nga bamutuyinga mpologoma. Kaka Muteesa yagalanga nnyo empologoma. Anti kanga abantu Sirasi yayina ekibwa nga kitambulira wano. Kinyataga ayina emboobo nga gundi Mobutu. I will tell you one day how African. But what I'm saying is this. Nti Sekabaka Muteesa yali musajja flamboyant playboy era mugone mu Hansard nechoni amwita playboy yagasinza mulonda oyize playboy is flamboyant. Kakati what I'm telling you chemba chetubaddeko nga nkugamba nti Sekabaka Muteesa yali sharp shooter. Muteesa nga bw'oyigga naye yali mukubi wa sabbaawa basabbaawa omanyi bwe bayiga Buffalo gikuba magulu gano gwokuba wenagikuba magulu Buffalo okuvaayo ejje kulumbe. But if you are not sharp shooter you hide behind a tree ejja n'obusungu bwayo netomera omuti. Obalaba yagamba nti ono sanga lya mbogo embogo tebeerako sanga mbogo embogo tebeerako sanga liba lya njovu. Why? Nti Muteesa's experience era kyobulaba ti Obote teyalagirako bamukwatire mu kuyigga yali basse n'abamalawo. Kyobalaba nti Muteesa bwe bamulumba mu lubiri ng'ayina abasekale 300 ate muganda wa Robert Sebunya mwenyina wa Miri Obote yali kamanda w'amagye g'Obote ga Muteesa yali mugisu
equality yajja muti mubamanyi bano abasajja Muganda wani the man who was commanding the 300 Kabaka's soldiers Buganda bajijjako amagye gonna ne bagidisaminga n'Abaganda ne babajjako emmundu ne batitagani taxi musolo gw'emmundu kujjako Baganda mmundu Mutesa remained with 300 guns nenga kamanda we yali mwenyina wa Miria atenga Miria yasoka nabeerako muka gondi muka mayanja nkanje abakazi abalungi tebali bangi Miria yaliko muka Obote namugamba why are you getting married to the Katikiro of Buganda when there is a Katikiro of Buganda namumubako okumenya Abaganda bajozi bagamba nti Miria lwebaka n'obote ku honeymoon yamwabya bamutwala mulago ne bamutunga ate ne baddamu ne bagamba nti obote batule enfune kyoni yamuzalira abantu bala Omuganda ali watu Omuganda kuvadda muvumi rubbish 2 feet forward 1 foot backward be Baganda bigere bibiri maaso ati tebasobola kunnumba naba cha Abaganda gwe Abaganda tebasobola kunnumba ndi Muganda goli Muganda obavuma nayo oli Muganda kushe ndi munnaabwe chovo bavuma era kyankola bubi nnyo mene banyankole so that amwe Mirundi because of my name ne kuluna Abaganda bage ojja kwetonda believed ndi amwe nga netonda ki kuluno Akunamidde Abaganda bagamba nti ojja kwetonda Akunamidde nzo kwata omukulu w'ekika wange muvumbagira akimayoki bo omukulu w'ekika tokinambuzi ati kitaffe bwe yafa natulia muganda wange alina PhD dokita alina PhD ambassador natukutulikiro ne batugamba naye obasengafu banange muzokuke mufulumye olumbe olwatataata olwajjajjase lwafuluma not a captive of culture I'm a Republican goli Republican ebyo bya culture tebikwatako so kuba mukulu w'ekika tutina mbuzi yaze olumbe ndoyemereza nemere muli wajjanja bako ku mulwadde nabuuza akasajja waffe nenkabuuza ono gwe tugenda okuzika bamuya si ekyegondo nemugamba ono yemere suka kati abagamba nti ojja kwetonda Akunamidde ozemu n'obakunamira oyina simu bwe bankubira esimu nkiteekamu halo mbafune muki gwoba owuliranga gwoba oba maama wo si wa mutima maama wange wa mutima omukyalo omulala ye Wakkobe omukyalo omulala Musaamya obayiddira mpa abaana simanyi kati njagala bakojja bammwe ab'omutima batwale ennyamu nga seetonze tosobola kwetonda kuki nswera amazzi ebyo byekisirusiru Ekkobe nabo batwale muwala waabwe buli Abaganda kye balina ebo bajje bakitwale obawona okumanyiira nesimbangao tebampanga kalulu ekinjokolebani abantu ku mitwe waliraisa wetondera Obuganda kaswere ennyoko tewali apology this is how we bamanyira Abaganda we batya kituufu nti Nambooze yakuba Apollos bange tumudire sente ze bakubako wasabirigwa yakanze nalabiranga Kabaka gwe labira Kabaka yes it was there Kabaka ekiseera ekyo nga Buganda eri mu bizibu naline Kabaka nnyo Kabaka mukwano gwo yes until these people came Kabaka wali naye kuvadda nabagamba tibane Katonda you level Katonda leveling ground Kabaka has all the money Kabaka has all the resources bwatyo bwe yalifaananyi kyekituufu Kabaka afaanana bubi era mulwadde n'Abagereka and Mayiga have no public relations bali kutaba amawulire ba Uganda ne babagamba muteekemu ekifaananyi kya Kabaka ng'ali ki afaanana bulungi look what the first lady those who are handling the first lady
a smart guy. First lady ekifaananyi kye kimulaga buto. Bahandola ba first lady bo balungi. Walabeko first lady nga faana bwatu. Kifaananyi kye kibi. Walabeko first lady nga ayina ekifaananyi ekimufaanana. Baleeta biri ebirungi. The public relations officer. Wabe Mengo bafu. Era nze ekyangobya mu State House nabagamba ti first lady nakola because nze nasoma designing naki. Nembaga nti first lady ebifaananyi bye byera dark. Why? Because of the type of dresses zayambala. Kati muyina tubuulira tugende mu hoteli mwana abeera tujjeyo light ejjayo engoye ze zirabike bulungi. Kubanga abaana be ba designer naye tuyina kala waliwo kala ezitalabika ku TV. This is what I used to tell them. Bonga balowooza ndi musiru, but I was an expert. But what I want from the first lady's handlers, the first lady's picture, beautiful girl. Bibeera birungi. Bibeera birungi mukyala mulungi nnyo. Nemmengo naye efune bahandola. Naye Mengo terina bahandlers. Buli kifaananyi kifuluma. Wesente naye nga ekyo ekifaananyi kya Kabaka tekivaayo. Ng'afaanana bwa. Ekifaananyi kya Kabaka ekyobuto. Mayiga alya buli sente. This is what I'm telling you. Lwaki Nabagereka mumulaga mu kifaananyi ekirungi ennyo? Is she the one? The handlers of Mutebi. Ekyo ekifaananyi ng'ani ekyomufuka nga yasamye nga anywedde kamulala. Ekifaananyi kyo kyali kibi. Mmengo efune bahandola ebifaananyi bya Kabaka. Ekifaananyi tekiddamu kufuluma nabagamba. To look, when Bush went to Japan, was shocked. Abajapani kye baakola waliyo meeting nga ba leaders batudde. Lumu yakyuka bukyusi bweti emmere neevaayo. Bush was shocked by the technology. He vomited. Have you ever seen ekifaananyi kya Bush ng'asesema? President wa America yasesemera Japan. Yes. Teri kifaananyi kye kyalabika. Roosevelt yali musajja mulema. Yakubwa polio nga president wa America. Bamukolera amagulu. Without informing the American public. President wa America Roosevelt yali mulema. Roosevelt yakubwa polio in office. Aba-America ne bamukolera amagulu. Yeah. Nenga twali akalaba. Nga twali akalaba. Kakati mwe temuyina ba handlers. Why? When I said I wasn't a handler to the first lady, nabagamba nti first lady nemba describing era nembagamba engoye zayambala bwagenda mu gundiza okuba abaana be bamukolera fashions anyirire naye engoye zayambala bozisaba yesinga ku light tezivaayo bulungi. Bonga balowooza nti nze mufuula ddaaka. Until I told these people, no. Mugende mukebere. Amatala ga wote. Yes, amatala ga wote. Jana abalazi. Abalage. Yo kala bojigatta neno mugende mu studio eza TV. Waliwo kala jogatta neno nobeera ddaaka. Kituufu studio za TV zikikola. Yes. Waliwo ne zikyusa amakooti. Yes. Nobanga wayambadde gule naye ate nga yes kitegeera kyo. Museveni is sensitive. Museveni alina kala zayambala. I have never seen Museveni in a black suit. Yamba anko suit ya black. Museveni alina gule oyo bwati. Abeera mu gule. I served Museveni for 14 years. I never saw Museveni in a pure white suit and a black suit. Nange simulabangako. Museveni talina simu zino zammwe. Museveni alina kana akedda tekayitamu Mizairo tekayitamu gundi. President akwata smartphone. Kuki? America empozi Mizairo zitambulira ku internet. Museveni alina kali akedda. Akatochi. Kama pesa. Akatayitamu internet. Simulabangako. Tuyina gye twagenda ne bamuwa laptop eri gundi. Ne bamuwa essawa ne bamuwa ki? Yebigabwa bugabi. Ye ali amanyi nti biro biriki. Biriko internet. Why should the Chinese construct president's office? Whatever Museveni agenda mu kipesheni. Ali mu kikadde kiri. Lwaki ye by the way yasigalayo mu State House enkadde. Bakiteeka mu sensors. Abachina baali bakizimba. Bayina bye baateekamu. Okulumika amaloboozi. Ever seen Museveni ngali mu kino? Simulabangako. Abeera mu kiri ekikadde. Yes. Kakati have you ever seen the first lady in a Gomez?
ne mukalutwa ya first lady sibula bankomo Gomez anti kakati ekyo kimukola bubi has never identified with the Baganda by the first lady yambala nko Gomez is a tradition muhima first lady has never put up a Gomez simulaba okero lutwa mukazi we yambala Gomez no wobote yambala Gomez no wamuwaga yambala Gomez the tradition way ne kanzo Museveni dress in a kanzo naga mpumwe but the first lady weakness ye abantu je batunulira tayambalanga ko Gomez I'm telling you so ina first lady I know kwambala ku Gomez to identify with the Baganda bachira babu bya Baganda sibamulabanga ko kifa kankuboli singa first lady ayambala ku Gomez designed properly according to her side Abaganda ni bamulabako ekifaananyi nga kiri mu Gomez bachigula ne bachimalawo kitunda I'm telling you kwate kirabikangako first lady has never been in a Gomez Museveni has never been seen in a council Lwabogo has never been seen in a council Muhozi has never seen in a council so if you don't want to identify your Baganda bobali was a saint kadide bwembi bagamba nga bakuvuma ate nga bamvuma ate nga Baganda bagamba mazima abayima abakoddomi bange bwe bampita ku mbaga ngenda yo nga nyambadde biki byabwe nawe ogenda mu bayima oyambala byabwe where these people anybody in Uganda calls me nabagambye babadde ku mukolo ku lw'omukaaga nabagambye nti I'm putting on a council for the first time why a council when muwala wange bwe yali afumbira mu 2017 nali mulwadde saajambala wayambadde kanzo omulundi gwo gwasooka anti nze ntega ekanzo ekutega kyovota jambala njambalira ku suuti ne bagijjawo naye nabagambye nti ekinyambaliriza kanzo eno mwagindeetera kati bana badde besuubira nti ojja mbu watidde mbuki ngamba tyakoki nakyo kyobeetaaza so mwenna abali yeyo abatulaba wawulidde omukulu w'ekika ky'enkima anti nze ebyewaffe gyebiri byagalako byali biganyeko okwogera kubanga omukulu w'ekika taliiwo nedda byali biganyako okwogera nti kabaka aganye mwembagalako ki mu kalija so golina views zo li Republican I don't believe you see oyina byotakkiririzaamu statesman and a politician are different a politician is opportunistic abalakalulu a statesman wants harmony in society agala mirembe I'm a Republican goli Republican naye ate njagala kabaka agala nnyo kabaka gamba ti kabaka mumujje mu bifaananyi n'atalabika bw'atyo era n'engalabi gye wayogeddeko obugoma babugjeewo mayiga kyabakola kiri kimu mayiga agikube agijjewo bazimbe ekipya bateekewo ekipya nga waggulu waliyo eŋŋoma kubanga akantu bakajja bubba ebintu bisatu God bless the queen bakifuula Ssaabasajja Kabaka Wangaali musajja wa kabaka bakijjagana asente maani musajja wa kabaka mu Buganda taba Muganda musajja wa kabaka jimpite ekkube amwe Muganda musajja wa kabaka talina kubanga ava mu Buganda Omuganda introduces himself according to the clan according to the role of the clan kakati omukyotala n'omulangira beddira kika kya mama waabwe abalangira Ssaabasajja Kabaka Mutebi yeddira kika kya Nkima so abalangira beddira kya maama waabwe bo tebeddira kya taata waabwe why n'omukyotala wamma kati nkitegedde lwaki kabaka wa Nkima nti Ssaabasajja Kabaka ye kabaka w'Enkima asoose mu byafaayo bya Buganda ow'Enkima tali bwa kabaka why nti Mugema bw'abanga yatudde emizimu gya Buganda gye mulinnya ku mutwe n'alonda kabaka kakati Abaganda kyebava bagamba gwe olw'okuba otulimba nti oyine emisambu egikulinnye ku mutwe banyoto temuvaamu ki kyova olabanga ab'Enkima tebafukamirira kabaka kuba ab'Enkima be bajjajja ba Buganda anti Katumba eyava e Bunyoro ye yazzaawo obwakabaka Katumba yakuuma omulangira Kimera e Bunyoro omulangira ye yajja wano kakati Katumba yali wa Nkima Enkyende Ngono gundi Magambo wa Saidi Wankima Nkyende ane bwokebera abanyankola abo mbalaba bayinda
abanyankole abasi the ruling kirani nankole bayinda ate naffe tukugamba senyenku tokyenyama mugema afe tokyenyama abayinda bakuse luyinda bano bonna babala baluhinda abanyankole the powerful kirani inankole bayinda bebaffe abayinkima mu bunyolo era babayita abenkyende mwankole kati ffe tuli bankyende okumanya enkima y'amaanyi nnyo enkima eyo gyolaba oli musajja mwezi noddira eddiba ly'enkima nolyesiba mu kiwato tolwala bulwadde tolwala sirimu akwata naye nabulezi omanyi nabulezi kyekitegeeza abakazi abalina ebizibu byabwe abakazi abalungi abo bazaali baali beweepankako badonizera balina ebizibu byabwe kati omukazi oyo bannamwanda obaani olina kwambala ddiba lya nkima mwanda weya fe ab'enkima ffe tupima kabaka nti anaakoma watatu omuzukulu mugema yakima kabaka n'amupima naga naye human being akomawa tyakoma wano esigiriza sebe enkima y'amaanyi nnyo mu Buganda kwa nali neebuza lwaki ab'enkima bo tebafukamirira kabaka era ne mu Buganda tewali yakuzeemu bonna basirise bano abakuvuma bwe bano buno bwana obuto gwe wajja kabaka ebusiya lindako muze neŋŋenda ne mugamba kabaka bagenda kutta nagende wa kabaka n'omusajja bamuyita wamala mugamba bagenda kutta kabaka ne mugamba bano bakulimba Museveni akulimbye ayagala oteekawo ababaka abali mu Buganda abagenda mu nsi ebakuwangule kabaka nanga kati nkoli kimirundi muga kiwe kabaka yampita nangamba balirisa omulangira atazikibwa kasubi ne mugamba nti kati kola ruling onomugjayo kola ruling bani abazikibwe kasubi Ssaabasajja kabaka yansangako olunaku olumu mu America mirundi si yakulaba ne mugamba nafumbirwa kati nina kufuna kabaka yakusangako mu America nagato kyajja mu lubiri kabaka bwe twamujje busiya twamuteeka wawalugembe ejjuuko nga tewali muganda asobola kabaka ntumujje wawalugembe ejjuuko kabaka nsi muganda we ne tumutwale Komamboga ewa mukoddomi we yali wa Afro studio ng'akuba bifaananyi wa express yafiira wazana kaakati oyo ne bandeetera abakadogo 100 ne batwala ewa Afro studio ntibakubisa ebifaananyi ng'enala egenda okuwamba ekibuga oneeregamu ki nti ono omwana mukoddomi wa Museveni aneeregemu bano abaana baneeregemu oli wadda kabaka omumanyi kuva dda bwe twagenda ewa Salimu Sale yakugamba ki General Sale yes nti namusale twayogera ki aiso Salimu Sale kituufu era mwali mwogera byansiko kwa General Sale akumanyi bulungi kuva mu nsiko mwanyumiza essaawa 4 naye nga munyumiza bulijjo mmanyi ti General Sale wamusanga Busanzi mu nsiko naye akumanyi nnyo ate legundi sammanyi ani eno many of them don't know me don't remember me kyalikonza yamvuga ne mu mmotoka mu nsiko ne General Kayihura nga tammanyi era naye yankubira essimu ekiro ne muwemula n'adduka kati Ssaabasajja Kabaka mumujje busiya ebyo byonna bibadde kati olwo yawukana otya ne Ssaabasajja Kabaka kasaba mayagane n'omuvuka bamuyitaani omalala bamuyita Ntege fwe bwe twabanga tutudde ne Kabaka nga munyumya mayaga yali akola mu bakatenda ndi Sempeebwa bakatenda ndi Sempeebwa bebaki olwaki Kabaka yagala katenda ndi Sempeebwa n'ayagala ne Gonde Ndugwa Ssemakula bebakuuma mujaguzo kasa omulangira akuba ku mujaguzo abafiise Kabaka in fact let me tell you the people who know success in politics Abaganda when you see like a Nabagereka is now the book is intended for something ekitabo kyeyawandiise even if something bad happens I have been in love with ekitegeeza na mama Nabagereka ekitabo kyeyawandiise yabalaga nti ekintu kyonna ekibi we kibaawo nze Kabaka mbadde mwagala ekitabo kye neewuunya abaana abalongo okuvaayo kati mu Buganda mulimu buli mutaka alina loloyo ye Nabikande yazaala yagenda ne muka Kabaka Nabikande lwaki teyayogera tibazadde abalongo kwa myaka 13 miramba yakuba Kabaka ng'obwakabaka busirise so akati nkuboolya ne gamba tife mu Baganda natumaliriza yes
tuyina ebika twabiwaloolozi tekakati mayaga ye muku ab'omutima bakuuma luggi they are gate men ab'omutima mu Buganda Katikkiro era gundi bwe yaliwo mayanja nkanya nti bakojja bamu ab'omutima bakojja bamu mama wange wa mutima kati ab'omutima bakuumi bagazi bakuumi banzigi mu lubiri temuvaamu liita so bakuvaamu Katikkiro kati Mutesa made a mistake n'aleeta mayanja nkanya Mutebi made a mistake n'aleeta Katikkiro mayiga era byonna bifudde. So when I'm telling you, for me I'm an expert in Buganda politics. Have you ever seen Kabaka condemning me? Kabaka tavanga yoko. In fact oyine ebbaluwa. Siri letters. Oyine ebbaluwa 3 okuva ewa Kabaka. Kabaka ziyampandika. Ngakusiima. Emirimu gy'okola. All these opportunities nga tebanawe. Robert Shebunyanga tanalabikako. Bampanga nga tebanalabikako. Abasuubuzi. Era neewunyiza nnyo ne ŋŋamba nti naye mpandiise ekitabo ku musajja wa Bukedde editor Sebowa. Mpandiise Sebowa editor omukuŋŋaanya eyeewunyisa. How can you compare this younger beautiful girl Spicy Diana to Shiba? Spice asinga Shiba. No. Muzeyi Spice gwa kusingira Shiba. Akooka tayimba buyimbi naye akooka. Alina eggono. Shiba tayegeza ku Spice. Ona ayina harsh voice like chameleon. Omuyimbi abeera n'eggono. Manyi gye bali naye bagambe nze sirireejula. Spice yayimba akayimba ako sirireejula. Spice yayimba. Soko gabe. Bagikonda. Jozalawa bagikoona. Yagamba naawe ogikoona. Endongo Jozalawa ekitegeeza Shiba taddamu okwegeraageranya ku Spice Diana. Spice amuli waggulu. Akasajja kabukedde akagwagwagwagwa. Ke kaba compare. Kakubye anti kabakozesa mbo abantu bagenda okugendayo. Kabakozesa kagamba. Oyinza okugamba omukazi omukadde n'omwana bebi nti anaye asinza okulya emmere. Era omukazi omukadde aba asinga kubanga ababukedde balina embuuti y'embuutikizi. Omuntu yenna atayimba mu mbuuti ya mbuutikizi bamukuba ne bumwonoona Sebowa. Sobola mampandiisa akatabo nti omukuŋŋaanya yeewuunyisa Sebowa mu nsi yonna is the most stupid editor. Aleese Segerinya ng'aliko bino byonna. But even kankubuulire ebyo ebintu ne bw'ogenda mu gym babikuteekako. There is a treatment ukakateekako ebintu ebyo. Ka Sebowa nikajjayo ekifaananyi. Why don't you encourage? I salute Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye always challenges the government to take him to court. Besigye at one time said, I'm not coming back because these people have no evidence. Why doesn't this apply Segiri and Sawanya? Why don't you say, if the government has evidence against us, bring it. Bajiret. Naye bagala kulaga Segirinya mulwadde nnyo bamutwale ebweru adduke. Ekitegeeza akasajja kano ka Sebowa n'akasajja kano ka Kabusenga ne Kakulu bye baalimu. Segirinya agamutwala bweru ateme. Adduke kubanga ensi eyina ekibonerezo ky'okutta tebazaayo muntu. Abazungu tebazza nga mu nsi yo mulimu ekibonerezo ky'okutta tebakuzza. Baagala kakange. No. Ate akasajja ka Sebowa kasino. Why? I cannot tell you to present me in a dying mood. Why? Bw'ogamba Segirinya nti mulwadde nnyo. What does it mean? You are inoculating the population. Any time when you hear that Segirinya is dead, kitegeeza omuntu ayinza n'okukwata obulago n'akutta. Kale muzeeyi nga tumaliriza programu y'olwaleero abantu bangi nnyo kwe bali kuno bakulaba. Ndowooza ensonga bwezito bwe zikoze eki. Honorable Passis Namuganza. Anti Namuganza, the issue is bagambye nti Museveni akwate bonna. They said I was watching their meeting. When I was telling them, if these people are not arrested, then, but there's a trick.
Museveni cannot sack these people. What Museveni, these people, like Ababamabad, they came, Parliament stopped that it will help them to escape. They are going to be convicted on their own plea. Namuganza mugezi nnyo ono omukazi gundi Prime Minister Nabanja. Apologize my daughter. How? Apologizing means I'm guilty. Namuganza outsmarted. Honorable Namuganza kyavaga no ku apologizing eri Parliament. Apologize. Kwacha itegeza nti omusango gumusinga. Nabanja yetaga Nabanja. Museveni should run a role in Nabanja to undertake a course in political science and decision making. Namuganza yagana. Kubanga yenda Nabanja yali ayagala okulaga nti ayina power ku Namuganza. Yenda Nabanja alowoleza mu positions. Namuganza looked at the future. The moment you apologize, then you are guilty. You are guilty. Never apologize. Munso gamba musole kibinyo. Tova gwe to apologize. Hai, njagala omuganda jiwe wanga ngambe mu bomu tayimbwa mutu. Apologize? Is there when I'm mad? Is it where I'm possessed by bombe? To apologize means you are guilty. Tova gwe bya apology to byaga bomu. Njagala ndo bomu kulu wekika kyenchima. A judgment way. Bomu tayimbwa mutu. To apologize for what? Bomu tireo. I told you, the Kabaka has photos because we have pictures. The picture is by pencil. Why do you allow people to see the king when he's sick? Yes. Obitekera muki. Nebifananyi bye ne bigenda mawulire nga afaanana bwatyo. Nabagereka afaanana bwatyo. Mbagambe nti First Lady has a team of handlers. Tewali kifaananyi kya First Lady. Kibi kirikinga. Bajjayo kiri. Nga muto. Kakati Honorable Namuganza y'olutalo yaluwangula. Yakuba Parliament n'agireka ku ttaka. Bagambye bagenda kutula ng'ennaku z'omwezi 26 mu family. First family egenda tuula ng'ennaku z'omwezi 26. Ona mukubye. Muhoozi amukubye. Let me predict it here. Muhoozi will stand in 2026. Not 2031. Jeno Muhoozi agenda kwesimbawo 2026. Let the NRM Secretariat. You have predicted. I've predicted. General Muhoozi is standing 2026. Because Lwabogo now has an upper hand. But what have you done to Muhoozi? Muhoozi is declining. Let me summarize it for you. Politics is for future. Politics and soccer are the same. Extra time is dangerous. Kabaka yakwata abavuka babiri nga baagala omutta to assassinate the king. The king asked them, you are very bright people. What can you do to me as a king to spare you? The elder one, the younger one, told the king, we can train your horse to fly. And you will be the only king with a flying horse. The king pardoned them. When the king left, the elder one told the younger one, you have given the king a promise that we are going to train his horse to fly. Is it possible? The younger man, the younger one told him, time matters in politics. He can bring so many horses, we kill them, and say they are not capable of flying. 2, this king can die. And if he dies, then we shall get another king with whom we don't have an agreement. 2, 3, one of us can die or we can die before we complete this because there is no flying king. Kakati ono Lwabogo bwe bujozi bwe. Obujozi Lwabogo bwajoza abantu n'abanyoko. Muhoozi Lwabogo is buying time. Agula budde. Bwe yali lulinga yalowooza ngenda mukuba obutambi. Wana kuda mukuba obutambi. The man is old. We shall follow into problems. Ekwagamaya. This man has nothing to improve. Now that Muhoozi is taking an upper hand. Kati akomyo. Kati aduka ayita senga
Muhoozi is going to contest. Get it from me. Muhoozi is going to contest in 2026 against his father. It will be up to Museveni. If you want to solve a problem, create a contradiction. General Muhoozi agenda kwesimba ku taata we. Anti Museveni kakati kankubuli nga twakanya omukazi omu abataka baga nti ani amulekera munne. Era nze moto. Nze mukulekera. Yes. Muhoozi is going to Muhoozi ajja. Tulebe ngadduka kiwanuka ngadduka kalugire ngadduka. Kale tetujja kusukka wano. I'm telling you, I've predicted. Those who want to predict, I've staked 10 million. Otaddewo milioni 10. Milioni 10. General Muhoozi 226 agenda kwesimbawo. He is going to stand. Ng'avuganya taata we President Museveni. Ayagala mukono lwaboga duke. Lwabogo abadde atujoga ng'atunya ku mitata nyanako ngalowooza yakikwata. Kati kimulemeredde agamba awagire Museveni. This man is a spoiler. We should go nenda pa bila butambe mu mulabe ngadduka n'obujozi bwe. This man should go to Akaaye. Me what I want from Museveni. If Museveni is a real statesman, the one I served for 14 years. If Museveni is a Moroccan, let him compensate me and I go home. Akwe sente zogende. Sente mpumulende nkole ebyange. But I will continue. Okimanyi nti bana gundi Saddam yampise to address ba visitors abavudde South Africa. Bakuyisa address nga ba visitors of South Africa. I have the brain, but Museveni does not use me. Kale mzee tetugenda kusukkawo wano nga bwe predict nze General Muhoozi 220 mumeka mukaaga ajja ku ballot kwali ku balwa abo ne kalugere bajja kuyingira ettaka n'ekiwanuka. Kale tetugenda kusukkawo awo mubadde balabi balungi mwebale nnyo zezo prediction 226 General Muhoozi kwali ku ballot paper. Tususinkana olulala abali eyo abatwasamira mbu mutuvuma tetulina budde. Mubeere bulungi mweraba. Nze moderator Tamale Mirundi Junior ate nze mutesitesi. Ebiba biyitidde mu programu eno oli wadde mbogenda mu kooti wono teri apology. Mwebale nnyo mwebalire ddala.